Koolabyeko akatono ako omubiri gw'omugenzi Olisha Eno gutuuse ku kyaki nga tuvuddeko katono awo enteekateeka y'okuziika y'eno gyenkolekitingidde gy'obeera owuliriza. Kaswenti mwashize bulungi. Programu efulumye olwaleero ssaawa 7 tugenda kuba n'ekitambiro ky'emmisa Mutunde ku kyaki y'Abakatuliki. Okugenda ku kyaki y'Abakatuliki eyo abava Katale abava Nalukolongo Katale tokyama ku mukono gwa Instagram wabula okyama ku mukono ogwa right bili opposite kiri kidda Instagram kino kidda ku kyaki. So we tugenda okukola ki tugenda okusaba bwe tunaava mu misa eyo emmotoka zigenda kwerokera direct paka Kabale Bugonzi enkya okuziika kwa nkya saa 8. Ekitambiro ky'emmisa kijatandika ssaawa 4. So buli omu ategeeze munne entambula abagenda ossulayo emmotoka wano weeri awali olumbe Mutundwe, then abanatambula enkya buli omu atunula status, buli omu anoonya information butya bwagenda otambulamu n'emmotoka we tuzitadde ezimu zijja kuba ku Shanted zijja kuba wonna. So naye nga esimbulo olwaleero zigenda va wano ku lumbe. So abanatambulira wano tuyite wano eno tugende naye nga ku ssaawa 8 tugenda mu kitambiro kya mmisa. Ng'Olisha Eno tannatuva ku maaso ng'akyali mulamu bwe baayimba akayimba ne David Lutalo nti yeggwo gwe njagala gala love you. Mukyala wa David Lutalo yalowooza nti munnange bano beeyagala naye ng'ate si bwe kityo bwe kyali. Byonna kambikuwa byewulirireko. Lutalo ne Lutalo lwavaawa era kati tuli bamukwana era ye yali anjagala nnyo up to now. David talina na kimu kye yali ankoze naye omuntu we gwe yali ali naye. Yes. Yali ndowooza nga abakazi bwe tutava bwe tutyo. Abagamba munaye baki naye nze nali birala era kati ndowooza alina okuba kati anjagala nga yakitegeera nti ono tabira nkona mwami wange like that. David ye mukwano gwange. Mukyala yabatabula nga amanyi yagala bbawe. I think so. Bwe kyali, not even I think. Let's be open. Bwe kyali nga kyalowooza. Mwabisotinga muti. Yakimanya. Teyandabako naye teyankwatako naye teyansangako naye tetwayogera because era tekyaliwo. Yeah. David. Yeah, nafuna kawe simu nga abantu bangamba biki bwe bityo. Naye yalemererwa because byali bifu. Omanyi okwayiriza omuntu nga bifu. Nze ate mu budde nali nkyabeera waka. Kuba nali nakamala okusoma nga nkyabeera waka. Sinatandika wadde nti ssaawa 12 mba waka. Kati nze nga sina na bwendaba muntu. Tewaali bambi era ndowooza bye byamulemesa. Nze David mwagala. David Lutalo ayimba bulungi. Talina buzibu. Ate ayimba bulungi taggwako ennyimba ze zibeerako paka. Mwagala nnyo naye sina kimugambako sikimugambako. Ekyolulala. Mukyala bayinawo bw'oba oli mukyala ng'otegeera bulungi oba olina okumanya nti Olisha teyalina kyeyakola na David. Okumanyanga abantu tebakikkiriza nti Olisha Eno yatuvudde dda ku maaso. Wulira bino ojjako owulirirako naawe mu butuufu olabye ddala nti abantu tebalina kubeera nga bakikakasa. Bituufu eby'omwana ono yafudde. Olisha? Yes. Bane waliwo ebintu nno ebigwawo akati emboozi y'Olisha ekisooka ne mulongo Saara Katooko. Oli ng'akayitaka oli omanyi kyamazima abaluganda abeeyagala naye waliwo omuntu gw'olaba nga oba kiki walabeko okusanyu ly'omuntu ng'essanyu ly'omuntu ssanyu lye. Kati of recent oba yabadde birthday ya mulongo oba badde ya baayina bwe baali baselebratinga birthday. Kati ndowooza omulongo abadde asalawo yiiti ennaku zino. Kati yali anyumya ku byali ku birthday nga kyasinga okunyumyako nti ekiteeteeyi ky'Olisha kyantuuse. So nze nno ekiro bwe navudde ku show mba buno ku social media nembiraba nga abanywi bano batera okubika abatakoze eki abatafudde nga bwalaba tulina nakawere ennaku zino. Naku zino tulina nakawere oba omulaba. Nalaba omukyala oyo nga azadde
ngamba bannaye tabanga bino byatabaddewo yagenda kuza waliwo neyabuuza mu komenti naye nakawere yakimanyiiko nti nakawere naye ate munange omuntu asobola okukiriiramu awo sente waliwo bagenda okiweereramu abaana ttaamu ejja okitegedde nakawere afuse nakawere naye kuba ensi ekwagaliza kituufu naye kati bwe nalabye nekya oli neŋŋaba naye tebibanga bya social media bannange nga kibi bannange kibi omukama akusaasire byonna ebyakusobako Olisha just kumanya nti mukama Katonda okusaasira busaasizi Yesu twakukoze ki? Twakukoze ki Yesu ddala ddala ddala? Yesu twakukoze ki? Omwana wange! Omwana wange! Baba! Baba! Mwana. Akaseera ako kyemmanyi buli omu kagenda okuyitamu naye sikaba kaseera buseera katuuse butuusi. Yesu kukiza Mukama Katonda. Nti byonna byonna kubanga twakamala okukola omukolo